Mwami Mayanja okuddamu okulaba Emukono ojja kutuulira. Tetujja kuddamu kwanirizanga minisita okujjako ng'omaze kwetonda ku bigambo bye wayogedde. Okuteeka ku Ssaabasajja Kabaka ekigambo ekyogamba nti muzi wa misango. Era kino kindeeta ne ku bannaffe abasiraamu bano. Ennaku zino wafunyiseeyo abasiraamu ababuulizi b'enjiri. Waliwo basheeka batandise okuvoola. Ffe tetulina buzibu na ddiini. Era ndowooza bantu babuyabuya bokka basobola okuleeta olutalo lw'amaki lw'amadiini. Naye nze ndowooza abasebo b'amasheeke nti waliwo ebintu bingi nnyo bye musobola okubuulirako abantu ne bategeera obulungi bw'eddiini y'Obusiraamu nga temugenze kumbuulira etanula ntalo. Ate ne Nabbi Muhammad yakyogerako ekigambo ekyo. Yagamba nti mwabakkiriza temutanulanga ntalo ku batali bakkiriza kubanga bwe bali baba baanukula bayinza okuvuma Allah wammwe. Nange ntamiddwa nnyo gavumenti y'omwami Museveni kubanga State House ogifudde sitenseni y'abatemi baddiiro. Nga bwe wawandiika naawe nti watamwa nnyo gavumenti y'abinaayisa okufuula State House sitenseni y'okutema ddiiro. Nawe mwami Museveni tukunakuwalidde okufuula State House sitenseni y'abatemi baddiiro. Omuntu amanya atya nti nno waliyo omukisa bwe guti mwabatalangako mawulire. Abo bategeera batya katono omusajja munnagana yategedde atya nti Uganda kiteezi gyali nti era twetaagawo ne kampuni efaanana eyiye. Tetunnaba na kuyisa ku kirango nti twetaaga omusiga nsimbi. Naku bunaku ng'abantu baffe gye bajje baffe. Oba abasinga bakyalinamu. Ekyamazima kigamba nti waliwo omuntu eyatega ekigu abantu baffe alyoka afune oluwenda wayita okutwala kiteezi. Omanyi kiteezi bw'alinaanye Lusanja? Okyajjukira ekyagwe Lusanja era we bagenda ne bamenya abantu amayumba gaabwe ne babaleka ne babanyagako ettaka mu Lusanja. Muba mutya ne gavumenti ekola ebintu bwe biti eby'ensonyi. Bannayuganda era tusirike. Ayogerako abamu. Embwa yange embuzi yange lwebula era gwe embwayo lwefuluma obusaawo bulimu obwoya bw'embuzi. Abantu baffe lwe bafiira ekiteezi era gwe gavumenti woofunira musiga nsimbi ayagala kiteezi. Ate era n'omuweerawo n'atandika n'okukola. Naye nga waliwo ebyavaayo emupi w'ekitundu mukulu muwaddanku nnyingi yagamba ne bannange nga waliyo abagamba nti basooka kulaba kakka nga kanyuuka. Nga waliwo abagamba nti mu kifo ekyo abakyayina baali bamazeemu emyezi 2 nga beefulukuta. Ne bagamba nti abakyayina mbu baali banoonya gaasi. Ekitali kyakulimba. Omuntu bw'abiteeka ku gavumenti nti emanyaka nti bannaffe abali mu buyinza bamanyi olumbe olwa obuzibu obwagwa ekiteezi nti babumanyi gye bwava abatabawaayiriza abataboogeddeeko kinene kituufu bebeetadde mu mbeera ebatunuulizanga abalina kye bamanyi ku nsi. Waliyo omuntu ayagala okwefuula kabaka mu Uganda wano. Bw'obeera kabaka obeera Ssaabataka. Kituufu. Okuba Ssaabataka oteeka okuba olina ettaka mu bungi. Kyenjogera okitegeera. Nti waliwo abantu abali mu kuteekawo oluli olupya olulangira. Oluli olulangira olujja. A new royal family is under formation in Uganda. Mystery webale nnyo. Okiwulidde? Nti waliwo abantu abali kuteekawo ennyo royal ki. Bagenda ne berimba ne bekweka mu byafaayo ne beegamba mbu bo bachwezi bakulimba. Si bachwezi. Ne bekweka bwekwesi mu biki? Mu byafaayo. Bali kuteekawo Bwakabaka. Bali kuteekawo oluli olulangira olujja. N'olwekyo baagala tutuuke ekiseera ng'ettaka lyonna mu ggwanga lino erisinga obungi lyabwe.
kyebavudde basalawo ogenda nga beddiza ettaka eryo mu bitundu ebyenjawulo nga bwe balituuma amannya nti ba foreign investor be balitutte. Basabo ne bannyabo tekikyagasa buli muntu kutuula wuwe n'asirika n'alinda nti bamale omukwatako kubanga era bajja kukwatako. Era kituufu. Ettaka kati bano balyagala ate mu bwangu. Nkugambye nti waliwo omuntu ayagala okwefuula Ssaabataka. Bagenda batwala ettaka nga bwe batuuma amannya. Erimu balitwala nga bayise mu kitongole kya NFA ekyebibira. Ekirala bayise mu NEMA, bayise mu URA. Kano kankunyumize gwe. Mu Uganda buli luvannyuma lwa kilomita 2 aba Ministry of Works babeerangawo ne poloti Abaganda gye bayita kupiida. Wabiwuliranga ebifo bye bayita kupiida nakiwulirako. Piida kitegeeza Abaganda balemwa bulemwa kugamba nnyukuta zino PWD. Public Works Department. Public Works Department. Nti mu Ministry ya Works mwalimu ekitongole ekikola ku Public Works. Kati buli luguudo nga babeerawo n'ekyo ekifo ekyo kyakolerwangamu bino. Wabeerangawo abasajja oba n'abakyala nga basula mu nnyumba za Uniport okulabirira oluguudo mwekyo ekifo ng'era bakeera ku luguudo ne balutunuulira, wano wazzeewo akatuli, wano wavuddewo akayinja, ne baluripootinga. Ekyokubiri ne bagogola emifulejje. Ekyokusatu ne balusaawa, ne basaawa. Bano aba Public Works Department bavunaanyizibwanga mu kulabirira oluguudo. Nti embwa bagitomeredde awo ne bagijjawo. Ekinnya kyagala kujjawo mu luguudo ne bakiroopa. Ekisoboka ne bakikolako n'emikono. Ne bagogola emifulejje. Ne basaawa ku bbali w'ekkubo. Emmotoka bwe yafiiranga ku luguudo awo nga bagisika ne bagijja ku kkubo ne bagitwala mu poloti eyo. Nti oba wali waguddewo accident emmotoka nga bagisika ne bagitwala mu poloti eyo nga wabeerawo parking. Ekimotoka kifiiridde mu kkubo bakisika ne bakissaawo. Emmotoka egudde ku accident bagisika ne bagissaawo ne bagijja ku luguudo. Embwa bagitomeredde wali bagijjawo ne bagiziika. Awo weetaaga kusaawa wazzeewo ekinnya nga balabirira luguudo nga babayita aba Public Works Department. Kati olwaliro bw'obabuuza bano ti poloti ezo zaddawa ezaali along all major highways zaddawa bazeegabira zonna. Buli kintu kyonna ekyali ekya gavumenti abasajja bano bakitutte. Bakifudde kyabwe sekinnoomu. Kifuuse kyabwe sekinnoomu, beefudde ba Ssaabataka. Ne Lugogo football ground, Madam Teacher. Ebisaawe yonna gye byalinga nti gavumenti evunaanyizibwa okulaba nti abaana b'eggwanga oba abantu balina we bazannyira ebisaawe by'emipiira gyonna. Ekitongole ekirala ekyalina ettaka eringi ye Uganda Railway Corporation. Yalina ettaka okwabeeranga sitenseni z'eggaali. Waliwo ze bayitanga Abantu. Abatwa yeriwaati, Madam Teacher. Ebifo omusalirwa ebisolo. Omanyi nga bwe mubeera n'ekifo wasalirwa ebisolo nga bw'olaba wano ekyetume. Nga wabaawo abatwa naye nga kubeerako faamu nnamba nti ensolo we bagireeta tebagisalirawo. Basooka ne bagimala ogita ne bagirundako neggwamu obusagwa bw'okutambula. Ne balyoka bagijjayo okugitwala okugisala ng'ennyama si yakabi. Ebyo byonna ettaka eryo baligabana. Ne bakkirira ne bagabana ettaka ly'ebibira. Ne bakkirira kati batuuse ku ntobazi. Twajjirwa bannange. Twajjirwa enzige. Nkubuulira
olwaleero bali mu kugabana kalamoja bamukubye yenna bamufulumizaako ebyapa basooka ne bagenda ekalamoja ne bagamba abakalamoja nti tutaddewo nti bannange ng'obubbi bw'ente bwe buyitiridde UPDF etaddewo ze bayita protected clalos agambe nti awali ente kati waliwo magye kakati nti ebiraalo UPDF byekuuma mbu buli mukalamoja atwala omwentezi bo ne bazimukuumira kati ne bazibajjako eri ne bazikuumira waki mbu kati omukalamoja akeera ku makya n'agenda ku protected kilalo n'atunula ente yange yiri yazaala neeri nezaala gindi kati ovulaba bakalamoja tebakyalina kye bakola kubanga ente bazibajjako nti UPDF ezibalundira kakati eno ne batandika okuba ettaka nga bwe baligabana bw'obeera n'abantu ab'omululu ogwenkanidde awo kubanga kyetaagisa omuntu okuba nga muli mutima alowooza nti n'okufa talikola ki talifa eno endagaano bannayuganda baatula mu 95 weewaawo mwami Museveni etteeka lino alikuutiza aliwumiza naye era ne bwagezaako akatono otambulira ku birimu embeera enjawulo ekola ki ebaawo kubanga constitution yene egamba nti ettaka ly'abantu naye mwami Museveni alwana nayo ayagala bagambe nti ettaka lya gavumenti ate nga ye bw'alaba ekigambo gavumenti bw'akisoma alowooza mbu kisoma ye ate nga gavumenti ye muntu buli bw'ogamba mbu ettaka lya gavumenti awulira nga agambye mbu ettaka lya Museveni ono agambye ntumala kutomera ndikyoka tulowooza ku constitution nze ate njagala omuntu bw'ogamba nti bannange eryo Nambooze lyotemyefu nga gw'otemayo eki etuufu so si kumalamu bumazi ki bantu maanyi yes so basebo ne banyabo ono agambye mama Uganda byogera agambye we appreciate your work madam teacher Uganda byogere weebale nnyo tumwebaza waliwo omulala gwe bayita Charles naye tumwebaza waliyo abantu point media media point waliyo ddala emikutu ejongerayo messages zino mu bantu kyova olabaffe ebintu byaffe tetubiwandiika namu kubanga twagala n'omukulu mu kiibi naye tumutumiddeko tetugayanira nti ono content waffe bannange content ono tumuteekayo wa bannayuganda ffenna tumukozese mu lutalo olw'okwenunula madamu teacher webale nnyo webale dda tusiima nange nsiima bannange mwebale nnyo okunzizaamu amaanyi mwebalire ddala nagambye thanks for the show nange mugambye nti naye yeebale nnyo okuwuliriza and thanks for the support twagala